bwekiti ekyalo Mukonomora bwe kyasigala oluvannyuma lw'ekikwekweto ekyakolebwa ab'ekitongole ky'ebibira ki NFA mu mwaka gwa 2014. Zino zaali nnyumba za Lozias Kyaligonza ow'emyaka 61 nga naye yali omu ku bantu mu maka agasoba mu 600 abaatwalibwa nga tebalinnya nga n'embooko zibanyookerako. Twali tukyali awo ne bajja ne batwala ennyumba ya chairman wano eyo okuva ku eyo ne batuuka eno ku yange kati abantu ne badduka mu kitundu muno olw'embooko ezaali zikubibwa abasirikale. Kyaligonza agamba nti yasenguka n'essuubi kubanga ba NFA bamusuubiza okumuliyirira wabula nga kati emyaka 10 gyekulungudde ng'abakulu tebamunyega. Bansuubiza miliyoni 19 wano kubanga baali baŋŋamba tewali muntu n'omu ajja kusigala wano. Olw'embeera gye baayisibwamu basalawo okuddukira mu kkooti bafune obwenkanya kyokka nga tebannabugumya Nambooge amawulire gabagwa mu kutu nga NFA bwe yeefuulidde mu kiti ng'embazzi ettaka kwe yabagoba n'erigabula Musigansimbi azimbeko ekifo ekiwummulirawamu abalambuzi. Tutantulwana nabo tulina omukooti football ntugaba mu itaka lino lyaki litaka ly'abantu aba NFA bali mbese bala abagaiga beja mbesereka mu NFA nibefora mu itaka lya NFA kandi kuna abagaiga nibeserekeramo sasa kulola mu kikalo ky'ekikimu nambe twazaliru nambe twakulira oluhenda nyo okwata amaiso gange bagagana tugenda kusoma sango oluhenda bayisito basaha kahenda kalyaha. Bino babitottoledde mu lukiiko olwakubiddwa ku kyalo Mukonomora okusalira wamu amagezi ku nsonga zino. Luno lwabaddeko obukuumi obw'amaanyi. Kyalo ne babonabona batanakwenisaba abatarahayirwa bisaka abali hano bakabingwa bakayihwa mu mataka ga NFA abanyakura timche mukolo oba kujayo kusenya oruku noba wakateeka yote orteke kiboke bakutera no zerakane habwaki osiga district forest officer kuli iwo genda na RDC manyana baba na komiti yawe mukole bintu byonna. Abakulembeze mu district eno nga bakulembeddwamu ssentebe waayo Gilbert Rubayihayo banenyeza ab'ekitongole kya NFA olw'okwelula empenda z'ettaka lino ng'abatuuze tebakimanyiiko. Abantu bakakorogoto baka families runana nabo nuko babayihire mu itaka lyabo bati mukwano yalitwara oli akagura hika 10 baitu bamuhereza hika 39. The boundaries need to be open. NFA has not opened up its boundaries with the community, and the community is not so sure whether they are not encroaching on their own land or on another piece of land that does not belong to NFA. Abatuuze baliko bebaagala NFA eddemu okwetegereza nga Musigansimbi waayo tannatandika kukolera ku ttaka. Eko ebeho konka etaba mu itaka ly'abantu ebe mu itaka lya NFA ebe niyo yako. Mu lukiiko luno NFA ekiikiriddwa Milton Agaba era n'akinoganya bulungi nga bo bwe bakola ogw'okuteekesa amateeka ga gavumenti mu nkola okusobola okukuuma ebibira nga tebitaataaganyiziddwa. Abantu tuija ntubaraalika tutandikira haiguru abakulembeze baitu ba district ntusirimukankaha n'ekibira ekyo kimukurora nakyo kiri mu Uganda Land. All forest reserves, all wetlands, all lakes are vested in the Uganda Land. Ekibira ky'Amatiri kitudde ku bugazi bwa yiika ezisoba mu 1,013 nga district y'e Kyenjejo erimu ebibira bya gavumenti ebisoba mu 10. David Bukenya, NTV Akawungeezi.